ate Ministry y'ebyettaka amayumba n'okuteekerateekera ebibuga oba Lands, Housing and Urban Development erese etteeka eppya eryongera amaanyi mu kutumbula enkola y'okuteekerateekera ebibuga erya Physical Planning Amendment Act namba ey'okubiri ey'omwaka 2020 nga lino lyafuluma omwezi oguwedde mu mwezi ogwa Gatonnya. Bino byogeddwa Minisita Isaac Musumba ku ssengejjero lya bannamawulire mu Kampala era ategeezezza nga bwe bakizudde nga wabaddewo obuzibu obw'amateeka agavunaanyizibwa ku kuteekerateekera ebibuga nga bwe gabadde amanafu wamu ne gavumenti ez'ebitundu. Gye buvuddeko gavumenti yaleeta amateeka agavunaanyizibwa mu kuteekerateekera ebibuga mu ggwanga okubifuula eby'omulembe nga we twogerera kyandibanga amateeka gano gabadde tegannateekebwa mu nkola. Okuteeka mu nkola amateeka agakwata ku kuteekateeka ebibuga kubaddemu obunafu. Ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti wano mu kibuga Kampala, Minisita omubeezi ow'ebyettaka amayumba n'okuteekerateekera ebibuga Isaac Musumba ategeezezza nga bwe bakizudde nti omuwendo gw'abantu abasenga mu bibuga bwe gweyongedde nga y'ensonga lwaki gavumenti yavuddeyo okulaba nga eteekerateekera ekibuga kino. Abagenda okusenga mu bibuga beeyongedde obungi. Kyetaagisa gavumenti okuvaayo n'enteekateeka ey'okulaba nti bwe baba nga bazze mu kibuga, ekibuga kisigala kiyonjo, ekibuga kisigala kiteeketeeke bulungi. Embeera eno y'emwewaliriza gavumenti ng'eyita mu minisitule eno okuleeta etteeka eppya ery'okwongera amaanyi mu kutumbula okuteekerateekera ebibuga erya Physical Planning Amendment Act namba 2 ery'omwaka 2020. Wakati mu kuteekerateekera obulungi ebibuga etteeka lino lya kutwaliramu abo abakasuka kasasiro mu makubo nga bano singa bakwatibwa baakuvunaanibwa nga mu kiseera kino gavumenti etandise okwogerezeganya n'ebitongole bikuumaddembe okulaba nga bikwata abantu bano. Okuva n'etteeka lino bwe lyafuluma musango gwa maanyi omuntu okukasuka kasasiro oba olidde bogoya oba menvu oba oliridde mu kaveera n'omala okasuka bukasusi w'obadde wonna ogwo musango. Etteeka lino era lyakutwaliramu ne bannyini mayumba nga mu kiseera kino bano basabiddwa okusiiga amayumba gaabwe gonna langi nga n'ag'omu byalo mogatwalidde okuteeka ku mayumba nnamba za poloti okusaawa omuddo gw'omu luggya wamu n'okuteekamu obubalaza. Etteeka kati ligamba nti bw'obeera n'ennyumba yo tejja kulabika bubi, olina ogisiiga langi. Langi bw'eba eweddeko oddemu ogisiige. Bw'otogisiige abantu ba gavumenti bajja kujja basooke bakulabule bakugambe nti owaaye ennyumba ye etuuse okusiiga langi. Bw'otogisiiga mu bbanga bwe riti musango. Ku nsonga y'amayumba gavumenti egaanye okumala gazimba mayumba agatali ku pulaani zeeyagala nga yakukwataganira wamu ne loko gavumenti oba gavumenti ez'ebitundu okulaba nga balondoola ensonga eno. Buno budduka wala obuyumba obumu design ezimu ez'ennyumba tuzisazizaamu tetuzaagala. Ojja genda ku sub-county ku Gombolola ojjeyo mu mapulaani agali eyo olondemu emu gy'ojja okuzimba mu kitundu ekyo kye banaaba bakukkirizaamu okuzimba. Singa omuntu yenna asangibwa ng'amenya ebiragiro ebiri mu tteeka lino, Minisita Musumba amulabudde ku bibonerezo ebinaamuweebwa. Kalon Nakibuule y'abaddeyo ku Delta TV Amasukkulo.